Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala Matendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ekirayiro kya Kabaka. Okulayiza kwa Kabaka kwakolerwa mu kigango ekinene ekiyooyooto obulungi ekyali wabweru w'olubiri okulira Nawankaaki. Mu bantu abakulu abaaliwo mwalimu Chief Secretary Resident wa Buganda, Bishop Stewart, Bishop Michwadi owa Lubaga, Bishop Joseph Kiwanuka ow'e Masaka, Henry Muloki Kyabazinga wa Busoga, Omulangira Yusufu Suuna, Omumbejja Juliana Lwantale, Dr. Albert Kuku, ba agenti, ab'amasaza, abalangira, abambejja n'abakungu abalala bangi okuva mu gavumenti eya wakati n'eya Ssaabasajja Kabaka. Abalala mwalimu abaana b'amasomero nga bali eyo mu mitwalo bajjuza embuga yonna n'enguudo eziriraanyeewo. Bwe zaali zinaatera okuwera essaawa 5 ez'enkya Ssaabasajja Kabaka yafuluma okuva mu lubiri okujja mu kigango ng'awerekerwako omulangira George Mawanda, abakulu abasatu abalangira n'abambejja. Olwo eŋŋoma zonna ez'Obwakabaka ne zivugira waggulu nnyo okubuutikira olusozi lwonna, amadinda, amakondeere, endere, ennanga, entongooli n'endongo byonna ne bivugira wamu mu kifo kyonna nga n'okududuma kiduduma. Kabaka bwe yatuuka mu kigango abantu bonna ne basituka. Omuzinga ne gutandika okuboggola emirundi 9 okuwa Kabaka ekitiibwa. Ku ssaawa 5 zennyini Gavana Sir Charles n'atuuka era n'ayanirizibwa Resident wa Buganda. Bendera zombi eya Buganda n'eya Bungereza ne ziwanikibwa. Aba KAR ne bakuba oluyimba lwa Bungereza oluvannyuma Gavana n'alambula abasirikale era bwe yamala ekyo n'ayingira mu kigango awaali Ssaabasajja n'amulamusa n'essanyu lingi nnyo. Awo Katikkiro Samwiri Wamala n'asituka okwanjula Ssaabasajja Kabaka eri Gavana n'amutegeeza nga Kabaka bw'atuuse okukwasibwa emirimu gye egy'Obwakabaka. Kwe kusaba Gavana alayize Kabaka ekirayiro nga tannakwasibwa buvunaanyizibwa bwe. Ekirayiro kyali kigamba bwe kiti: Nze Edward William Frederick Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri ndayira nti n'aweereza nga His Majesty King George owookutaano n'amazima n'obwesigwa mu bukulu bw'Obwakabaka bw'e Buganda, era n'asalanga eby'ensonga eri abantu ab'engeri zonna ng'amateeka n'empisa za Uganda Protectorate bwe biri, awatali kutya, okuwalirizibwa oba okukyawa kwonna. Ayi Katonda ombeere bw'otyo. Kabaka bwe yamala okulayira n'ateekako omukono ne Gavana ng'omubaka wa King George owookutaano naye n'ateekako omukono. Ate Katikkiro Samwiri Wamala n'ateekako ng'omujulizi ku lwa Buganda gavumenti. Okuva mu kiseera ekyo olwo Kabaka Muteesa yali amaze okukwasibwa obuyinza okufuga ensi ye. Olwo abakulu abasatu abaali bakola mu linnya lya Kabaka nabo ebyabwe ne bikomaawo, wabula ne basigaza obuvunaanyizibwa bwabwe nga Katikkiro, omulamuzi n'omuwanika. Okuteekako emikono nga kuwedde, Gavana yasituka n'ayogera era ng'omwami Paulo Kavuma eyali akola ng'omubeezi wa Resident wa Buganda yabikyusa mu Luganda. Gavana yasooka okukulisa n'okuyozaayoza Kabaka olw'okutuuka ku lunaku olwo kwe yatandikira okufuga ensi ye. Yamutegeeza nga bw'agenda okwetikka omugugu omuzito ogwajjanga gwetikkibwa bajjajjaabe ab'edda, naye n'amugamba bw'ati: kubanga abantu bo bakwagala, abaami n'abantu abalala mu gavumenti yo
bakola n'obuwulize awamu n'obwesigwa era n'aba gavumenti ya Bungereza bajjanga kukolagana naawe mu ngeri y'omukwano nga bakuwa amagezi mu by'okufuga. Tokyetaagisa kukujjukiza nga bw'oteekwa okulaganga obuwulize eri His Majesty Kabaka waffe e Bungereza, naye nkukakasa nti okulaga obuwulize gyali tekigenda kuleetawo njawukana n'akatono n'emirimu gy'oteekwa okukolera abantu bo. His Majesty King George III kyasinga okwagala ly'eddembe ly'abantu bonna, okutumbula embeera zaabwe mu ngeri esaanidde n'obutasigalira mabega, era nga beeyagalira mu birungi byonna ensi yaabwe byerina, era nga batuukwako emikisa gyonna egy'okubeera erimu ku matwale g'obwakabaka bwe obunene era obukulu obwo nno bwe bwa Bungereza. N'olwekyo nkusaba okwesigama mu mazima abatongole King George III balonda okufuga ensi eno, otabagane naffe mu kukolaganira awamu mu byonna, otwesigenga era otutwalire ddala nga ffe mikwano gyo abakuwa amagezi. Ssaabasajja Kabaka, osikidde ensi ennungi etuuse ku mutindo weesobolera okusituka ne yeeyongera mu maaso n'egenda ng'ekula bulungi. Tusuubira ng'ensi eno ejja kukula era naddala nga bwefunye Kabaka omuvubuka era omuyigiriza obulungi. Waliwo bingi ebyetaagisa okukola abantu bo balyoke beeyongere mu by'okusitula embeera zaabwe. Guno aba mulimu gwo era manyi nga naawe kyoyagala. Nga bw'oli Kabaka ow'omulembe omujja era omuyigirize, onookiraba nga bw'osaanira okuba omuweereza omubereberye ow'abantu. Mu birayiro byo osuubizza okusaliranga abantu bo amazima. Nkujjukiza nti okufuga okw'amazima tekukoma ku kusalira misango mu nkiiko mwokka, wabula kutuuka ku bigambo byonna by'onoobakoleranga. Bw'omanya nti waliwo ekitatuuka, osaana okikoleko butereevu, so si kulinda bantu bajje gy'oli nga bakusaba obayambe. Ssaabasajja, ekiseera kino kye tuli mu lutalo. Entalo zikotoggera nnyo eby'omugaso ebyandikoleddwa, naye olutalo luno lwakamala emyaka 3. Katusuubire nti lusigazza ebbanga ttono luggwe. Ssaabasajja, oyingiridde okufuga ensi yo nga waliwo emikisa emirungi abantu bo okugenda mu maaso mu by'okukuza embeera zaabwe n'okuba n'essanyu. Tukwagaliza okwagala abantu bo kwe bakwagala kweyongere bweyongezi mu maaso, era tukwagaliza buwanguzi mu buli nsonga. Gavana bwe yatuula, Katikkiro Samwiri Wamala n'asituka okwogera. Yayogera mu Luganda nga Christopher Serunkuuma Kisosonkole. Omuwandiisi w'olukiiko n'abikyusa mu Lungereza. Katikkiro yasooka kuyozaayoza Kabaka, n'alyoka amutegeeza ng'abakulu abasatu bwe baali bagenda okwetikkula omulimu ogw'okuddukanya gavumenti bagukwase Kabaka yennyini. Katikkiro yawera eri Kabaka n'okuwa obweyamo bwe okuweerezanga Kabaka awamu ne baminisita be, abaami n'abantu ba Buganda bonna. Katikkiro yeebaza nnyo gavana olw'okubaawo ku mukolo ogwo n'okulayiza Kabaka mu linnya lya King George III. Yeebaza n'abakulu abalala bonna abaali ku mukolo ogwo, era oluvannyuma Ssaabasajja yayogera eri abagenyi be n'eri Obuganda bwonna. Yayogera bw'ati: nina essanyu lingi nnyo okwogera gye muli ku lunaku lwa leero olw'amazaalibwa gange nga mpezezza emyaka 18 egy'obukulu, era nga kwe kutandika okukwasibwa omulimu gw'okufuga ensi yange. Mbeebaza okunsabira okutuuka ku lunaku luno, era lunajjukirwanga mu bwakabaka bwange. Waliwo ab'amasomero abasobodde
okubaawo wano leero nga bayisa ekivvulu mu maaso gange. Mbeebaza nga nsuubira nti temuulemenga kunsabira eri Katonda okunkulemberanga mu mulimu guno omuzibu era omukulu ogunkwasibbwa. Njagala mutegeere nti mmwe ggwanga era ab'omulembe abajja okukolera eggwanga lyammwe n'okunnyambanga mu buzibu obunanjolekeranga, nga mweteekateeka okukolera awamu ne kabaka wammwe. Njagala mulowooze n'ebigambo bino: obwesigwa, obuwulize n'obukwata mpola. Mukuumanga obuyigirize bwammwe n'okwagalanga eggwanga lyammwe nga mukyali mu masomero. Muyige nti buli omu ku mmwe abanjibwa okubeera ow'omugaso eri essomero lye era n'okubaako kyakolera eggwanga lye. Nsuubira nga munajjukiranga ebigambo byange, si ku lunaku luno lwokka olw'essanyu, naye era buli kiseera. Oluvannyuma Katikkiro yagabula Obuganda era olunaku lwakomekkerezebwa n'omuzannyo ogw'ekigwo ekiganda ekyali mu kisaawe ne Coronation Grounds e Kampala mukadde. Abange, ebyo nno by'ebyolunaku olwaleero. Munzikirize nzire e Nabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga mbawa ebirala. Ayi Katonda, kuuma Namulondo.